era nze as a witness nze sandibadde wano if it wasn't for that policy. Policy eyo njenyumirizaamu nnyo because it gave me the latitude, it gave me the platform, it gave me the space to be the best of myself. Era nali manyi nti platform eyo tujja gigaziya. Tegaziye? Yakona. Yakona. Platform eyaweebwa abakyala. Yakona. Lwaki yakona? Yakona kubanga every 10 years twandibadde tugireviewinga ne tugyongeramu ebirungo negaziwa. Teyinza kuba nti kuva ku ntandikwa oli mu diaper eya 3 months, eya 6 months, eya 12 months, ne diaper ey'obukadde. It can't be. You must prepare. Era kasita olaba ng'abantu batandise okubanga si basiimu manya nti size y'engatto is smaller. That is the psychology of growth. Omwana engatto kasita etandika okumunyiga, ekiteeteeyi nga kitandika okumunyiga, kitegeeza nti grow into a bigger what? A bigger size. NRM tekikoze. Kakati efuuse okutuwa bino byoyogeddeko tulina vice president aleese ekizimbye eggwanga n'ekizimbye abakyala apart from being a vice president ne tumulaba. Temumutuukirira, mumwewala. No, we don't. But poor lady, what can she add in the scheme of things? Bw'atuula ku mmeeza naye akuba emmeeza n'agamba nti kino kibe. No. Speaker, tumuyina ono wakubiri mu bakyala. Tugaziyiddwamu tutya. What has expanded in the legislative side? Njagala okulaba abakyala who have been groomed, who have been built because we have a woman speaker. We became to be because we had men speakers Wapakabulo, Ayume, Sekandi. Yes. Ate mwe mwayitira omwo. From mwabatu yenga botampa kwogera. You know you are in trouble. Naye leero bano they can spite you. Just spite you on the microphone. Okay? Kakati ogambye tulina Prime Minister. Prime Minister, what has she added to the way government is organized and managed? Because these are audit questions. Mu office ye, mu mirimu gye, tugaziyiza tutya space y'abakyala. Ate alina bangi, by the way, in her office. Tugaziyiza tutya. Era tulaba ki, kifaananyi ki, the optics. Tulaba ki. What do we see? Because what we see is what we take. Tewali kirabwa. I want us to compare with Honorable Rugunda. Ruhakana, Saba Minister yava. Honorable Nsibambi. Those 10 years. Kuba bonna they occupying the same seat. Twongeddeko ki? Okay, twongeddeko ki ku bakyala. Okay? These are all valid. Ekisinza okututta kya abakyala tetwagala kweyogerako. When you ask such a question, they say, Kabiri atandise ku, she has begun attacking fellow women. No. If we are as good as the men and even better, we must audit ourselves. Salamu Tudde Muntebe, chairman, Kamuli District Local Government. What have I added? Mukaba bukabi. Tetukaba na kaba. Mukaba. We even now worse. We are not using the platform to voice the issues. So kukaba is a usual thing. Na ye, platform ogikozesezaki. Waveeka to be what you are, so that what? Ense inokuwulira inokumatira nti you've added something. Salamu Musumba ense kuwulira. Ematira. Etya. Nnyo. Gende Kamuli bajja kugamba nti mu mulembe gwa Salamu abaana bafunanga obujjanjabi from the health center force nga n'omusayi gyeguli ng'oyitayo of course ne bakankana every morning ate nga bwe ngamba nkugobye mba nkugobye ani
Nze Salamu Musumba, chairman Kamuli District Local Government. Ngogoba. And I put you to order. But development wise, when I take over kiosks, because we hold this, the beauty of this town in trust. This town does not belong to us just for abaliwo. Yes. Never tanazala. Nembuto zebata nafuna. We have a duty to leave this space etambuliremu cables. You have to have the long sight. Kyenkugambye nti temuyambye balala kukola bye mwakola. Mwabyesigaliza. Njagala kubuulira abalala bwe baagala okuyiga they can learn. Nze tewali yansomesa saagendako ku ssomero. Oh, no. Weerandiza wekka. No, nakopa nenegomba when nasomerera e Bungereza University of Nottingham. Yes. Margaret Thatcher ye yali prime minister. And I saw her, I loved her. I loved her authority. I loved the way she made sure things happen. Naye abakyala twagala okubeera abalungi. Twagala kutwogerako. Omanyi? Twagala okusanyusa buli omu. In leadership you must annoy some. Ndowooza okiwulidde Honorable Namugga. You must. Era nga abasomesa bwe mbayita nti let's have a discussion. Yes. Paka le nabaga nti banange saagala bagoba. I'm only asking us to improve because these children are our children. Okay. They're not Museveni's children. Hey. And I believed that counseling omanyi ensi ekyusa ennyo naye abantu tebamanyi oba ekyusa eragawa. So they need help. So you need also to step back. Nogati community yange njirese emabega kanjinoneko. Honorable Namugga, temwegomba temwagala kuyiga kati eryanyi ndabo oyogeza eryanyi platform temugikozesezza singa ndowooza abakyala nga sipiika mukyala nga tukulaba tova kazindaalo kiki kakati nze nina omukisa gumu nti nfunye omukisa ogukolerako mu buweereza formal sector ate nenzijako ne mu byobufuzi. Kakati ekintu ekisinza otutumenya Honorable Salamu Musumba IGG agenze n'abagamba nti 89% of abantu abali mu mirimu gya government bayingira mu mankwetu. Kiyita mu ddirisa, kiyita mu mulyango, kiyita mu makamooli, you know, informalities. Once you turn a formal sector into an informal, oba osikiriza institutions. Kati ensonga lwaki Honorable Salamu Musumba somehow somewhere wayogeranga chairman n'abanga ayogedde. Kakati things are purely different. Ojja genda gwe oyogere tugeze MP oyogedde. Somebody gwe gwolabanga a nobody. Nginajja na instructions ngali command gyalina nga you cannot have it. Kakati ekizibu government eno kyekoze number 1 nze mukulu Museveni mama wabaddoga ate ebirungi tetubiraba. Nze kambi kubuulire. Ebirungi bye mu government yamwe byakasokola biri abi. Birungi bibiri. Number 1 musa institutions za government. Institutions za government ezikyali independent. Buli omu akola byayagala. Edda ffe okubeera senior officer in government. Nga you are a senior, perfectly a senior. So kokolenga officer, convince people until you can do it, be promoted chronologically. Kakati osanga omuntu nga yakava ku ssomero ng'akulira abakoleddewo emyaka 2. Kyokka nga gwe gw'osanzeewo gw'olina okumusomesa. Gw'obasanzeewo osomesa ono akoze eki? Eyakatuuka. No creating an intrigue in an organization. Automatically people cannot work. Kakati ne bakwata Nambowa Rashida ne bamuwa institution eyo district chairperson. A disorganized public service. I'm telling you, disoriented, that is where we are. So mukama wabano intentionally and it has been done and he has achieved it. Kubanga baby genderwa bye sikuweereza bana Uganda. Kasito kwata services ozifunira bintu abi. Institutions za government, that is the technical team, and governance efeno mbukulembeze. Okuta obukulembeze, bwamaze okuta institution. That is why usanga abavubuka bato muyala etagambwako. Nga gwe PS naye nga abakufuga bali once one. PS can never take a decision. Mbirabya I'm a deputy chairperson park. We've gone through this. Twabadde na Directorate of Ethics and Integrity. I'm the one who chaired that meeting on Thursday. Njagala nkubule interest yourself to know what was there. Omanyi chaos akavuyo. Ona akera kumacha nagamba gundi principal accountant sikwagala. Debali gwe jiro okolakaawo. Ne bamujja ku system ne bakola bichi without a formal write up. People are seated in office n'amabaluwa agabali tategakola ki? Ekinja ijija kishugwame 89% buli omu yamanyi bwe yajja. Mwana wa senga genda ko wali okole. Mwana wa tata genda ko wali okole. Kasito otandika if you disorient service. Ngomanye gwango research chale kankubuli awo Museveni successfully omukulu akikoze. As institutions za government.
ebyo bibadde wali esembabule gundi yalese gundi ono tagambwako nali gundi n'avuma kaawo n'avuma district ya person ekyo bw'okitta omuntu n'atamanya high lack of command. That is how government was. Oli n'amanya nti kaawo abeera kaawo mukama wange. Respect your senior. Senior asobya, but there is a system. Omuntu bw'abanga junior n'akola ensobi, there is a system okudisciplininga junior. Naye kati byavaawo. Oli obamukolako ensobi ng'akuba mu state house. Oyo nno kaawo muwe simanyi kaawo mumuwe transfer. Oyo gundi tajja kukola waawo. Ebyo bye tulimu. Jangu mu buweereza bwa government. Obuweereza, that is why buli lusha nkikkiriza obukulembeze kati bwa kiboggwe. I accept that. Bwa kiboggwe, you find people in parliament abali badde kwero situ biki bali mu parliament. That is the reality. Omutindo buli lucha gukka kubanga olemesezza abali badde baba mu bifo ebyo space ogise. Because ole tukanaga nti kana akavuyo ka Museveni nze nga nkasikuba kabanga bino byofuse sakasi. Do we still have credible leaders? Mwe mwogera institution kyali independent ng'abalamuzi gwo balagira. Ba minister ba Museveni batuula bakola ki? Batunula kufukuuliriza biragiro bakyateesa. Oli omubuuza no abakuba busomana ibo wabakyeta kino mutuyambeko banange bakyeta kino munaye mu cabinet ate onayogera ki nga bagamba nkubuulira onayogera ki mu cabinet bali awo batudde bino these are the facts teboogera nkugambye babuuze bali awo bakama bawe bafuuka kanga baana mukulu Museveni watula lero nga ganti bwolaba ate myangoma ekitajja kikkiriza ate banziye kuba minister andi kati kunyweza kafo nkubuulira ate munaye namuga oloza bwonayogera kakafo onakasigaza kati appointments nze kankule ba appointing nze honorable Salamu Musuma nze nali manyi nti bakulonda ku merit oli naganda mugono omulaba ajja kusobola okusamba ennamba eno she can serve this properly well kimuwe ni kakati osanga omuntu nga alina ekifo naawe ne weewunya how did this person get there beba minister wa mukulu Museveni a minister who cannot minister who cannot even read a statement international community okitegeera muddira ba mobilizer mubawo bwa minister kubanga asobola okukunga kati minister yafuuka kunga ye minister. Yes, that is where we are. Ate temwagala tubyogere. So nze njagala nkutegeeza awe mututidde. Owoza parliament who is independent in parliament. Gina mu parliament labe singa parliament eyo yali esobola okuyimirira. Twali badde tetukontinuinga na business ya parliament ng'abaana baliruzira mu bintu ebyekisiru. Never. Ebintu byekisiru parliament, a people's parliament. Ne mutula ne mutuula abakaba parliament mutudde muteeseza gwanga abaana bali eri bavunda. Ekisooka kyokka ekya prisons mukutta abaana baffe gwe Susan Musekaliya y'abaana baffe. Abana genda makomero gale abana bali badde wabwe productively abana bali badde bakola omusibe mu bintu ebyekisirusiru ate omukuumiddewo eyo parliament nga congestion mu makomera eri ku 377% olina kubeeramu ne 21,000 olina 80 parliament netwonega we are a people's parliament mukulu Museveni naga nti njakulembera abantu are you still leading people are you in control ajiri mu control mukyala nkugambye byo tonyumya nze nkugambye mukyala but the environment tonyumya mukyala environment eri gye bakutaddemu okusobozesa okukola omulimo gwo buli webakuteeka mu office ne bakutematemako ne bakutematemako ebiwawaatiro abantu bangi they are seated in office naye nga balinawo mibiri empty space nkugambye empty space oli waawo nga n'ebimu byosayininga their directives maama wange obupapula buyero kiti bwayitirira abantu tebakyatula kulowooza Salamu Musumba people used to think for their office innovatively ne bako office noga nti namuganga I can hold 100% accountable for what I've done kati muteeka abaana baffe mu office basibisa busibisa kola kino tugambye contract ono yabagifuna omuntu nakushode work bino bemugamba simanyi ba contractor where is the problem? It's because of directives eyo twagala gundi yabagifuna oba ino obusobozi watalina he will be there because so and so likes that till when gwe Susan Mbawula ne omunajja mu parliament you are not going to change anything till when era nze nyigira nnyo ababaka abajja ne bakyusa ekkomo ku bisanja ne ku myaka because madde kyogera wano nti mukama wammwe as long as mukulu Museveni mwali mu ntebe oba mufudde ne muggwawo oba mulaga tewali ddagala ye kasaba muyita the president of the Republic of Uganda he doesn't matter to him he doesn't care oba gwe Salamu abaana babasibye oba babase kastanze bansoma Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa president w'eggwanga for him you will be comfortable Sanyuka TV sunsula bwe tuli ona Susan gyolaga kyoto onaasobola okutuula ku sigiri kyanjawulo kiggwe kyowulira muli kyogenda okuleeta nga bakyala banno baabo bagamba omanyi buli muntu ayina ebigendererwa bye mission and vision eyeri kima ayina kubanga naye ayina ebigendererwa nze kyenjagala era kyenavudde nga nayogedde wano neŋŋamba nti ebirungi singa era omuntu yatujja mu ffumbiro n'atuleeta
nolanga tusobola okubeera nga efumbiro ne liggwamu emmere anti wuliriza anti ffe tulumalamu emmere kubanga ne liggwamu emmere ffe tulumalamu emmere kubanga bwolekerayo bweweesulirayo gwa naggamba ani amala emmere mu ffumbiro omukyala kyova nkugamba nti omukyala wali olugero olugamba nti ne bw'oba nga olina ofiisi zitya naye ofiisi yo esooka kibaki kiyungu fumbiro libalemye abakyala kyogamba ffe ng'abakyala saagala kuzza abakyala bannange wansi kubanga kyenagambye nze sikyagala naye naffe abakyala twekyekinga emitima gyaffe nti abaana abajjudde mu kkomera baana babateekayo baana abasindikiriza mugende atugambye naye bamala omukwata omuyambi otya okumuggyayo kusindikiriza banaye simanyi nga bwe nsobola ekigamba kati esaawa zino omugaye nti honale bamanyi ngaoyogeza mangi ngambye ku luno tufungiza naye bwe muba mufungiza abaana be banaakwata lwaki nga babakwata nga lwaki babakwata lwaki omwana gwe lwaki owwo si yagenda ku fronti genda ku fronti kyeŋŋambye nti ekintu kino sikiwagira ekyokukuba abantu n'okubasiba naye n'ekyokulaba nti violence gye tukulembeza okubanga tulina okugamba abaana okusanyuka mu komboyi katono nnyo kamaleyo tuwulire kamaleyo violence ki gy'otegeeza omanyi bayinza okuba nga bali ddembe lyabwe ku tiktok nze nalabako omuvubuka era wanuupu nze ndi muyekera ogenda kundaba why do you have to say that ng'okimanyi social media eno yajja bagenda kujja bakunoonye naye muyekera lwaki nedda lwaki oteekako ekifaananyi ekyo uganda tetulina kugizimbira ku kifaananyi kibi ate buyekera bwe bwaleeta gavumenti nedda ekintu kyokulabisa honorable nakugambye edda nti nze essaawa eno sikanya nina byesakanya ne NRM nga gavumenti yange sikugamba nti 100% byonna byekoze biki birungi naye ate ebirungi byekoze nabyo tukole ki tubisiime olina kookonyeko nti abaana mwe mubasibya ani asibya leka nkubuulire nti omwana ono buli lwomugamba nti lumba kiggwa leero ng'omwana alumba bw'atuukayo bw'afuna obuzibu omwana owwo mu lutabaalo tabaddeemu abaddemu omwana wa hajat kale yasigadde ewaka hajat akanya kulina mwana takola ki tamulaba nti kyeŋŋamba nti gavumenti eyina obunafu bwekoze naye ate eyina n'ebirungi byekoze eki byekoze tuleme kulaba nga buli kimu kyonna tugifuula mbi essaawa zino honorable ali mu parliament naye nga ye kikino kyomubuuziza nti ku fulo ya palamenti ogezezaako okwogerera abantu bo nagamba nti nkikoze anti nedda platform bagibawa kati naye nagamba nti nomuga nti sipiika mukyala naga nti muntu ayinza kuba nga ali mu ofiisi naye nga yatemewako ki ebiwawaatiro I don't think kituufu kyekiri kyenakugambye nti abakyala tulemeddwa okuzza abakyala baffe amaanyi empowering nze honorable Salamu Musumba nali siri wakamule naye nafolowinganga nnyo ebintu bye ate nga amwagala nnyo nga mukazi mumalirivu bwe yagambanga nti kino nga kyekyo nga bwagamba nti ngenda kukola kino era yasooka ku front naye saagala muntu kuŋŋamba nti tugende tukole kino ate gwe nodda emabega ate bano ne bakola ki ne bafrontinga njagala otunuulire omulabi oyo mu kamera bwe bafuna obuzibu ate gwe toba nodda ebbali ani azza ebbali kati njagala nkubuulire nalaba abantu be bakava okuyimbula abagambanga nti batukozesa bamala okutukozesa mu kkomera tebajja kutulaba actually n'omubaka ono yakamala okufa mwami Ssegirinya nze omuntu yenna akoze ekirungi ne wabanga si wapate ya wange mwebaza era omwami oyo Ssegirinya mukama muwe ekiwumula eky'emirembe kubanga yakolera abantu ate n'akolera nga mu ssente ze
kati yafiira ki era yafa atya nagula ambulance yafiira ki era yafa atya ng'olaba ng'agezaako okulaba nti ono omuntu wa wansi obuweereza nkola ki okufa kwa tteeka nange ngenda kufa nawe ogenda kufa tuli ffenna njagala mbabuulire nga bamunyize nga bamudamaginze paati tuleme kubeera nga tusiga obukyayi eyo politics y'obukyayi tugikomye kale weewuunye nti embeera yeeyo bwetyo bweri sonsula kwe tuli mukyanambowa hajati mwe mulabika ndowooza musiga bukyayi Suzani agamba nti NRM mugisiiga busiizinziro kikikyo abakyala wabeegombanga nogaa nange kanyingire kama mbaya noyingira abakyala bakoze kye bateekwa okukola okulaba nga mutambula manyi mukyala Susan obwedda bw'ayogera agamba nti ffe bakyala bannaffe ffe tubasika okubazza wansi naye nze kye neewunyiza nti tamanyi nti ate abali waggulu be basinze okunyigiriza ennyo abakyala okuba nga bali ku ttaka bali waggulu banyigiriza abakyala ab'owansi bano badde bavaayo kale kamaleyo naye kye neewunyiza Honorable Susan nti tasobodde kumanya kubanga agenze naawe ekyokulabirako nti nayagala nnyo ebintu Honorable Segirinya bye yakola tamanyi na lwaki tuli mu by-election olwaleero tamanyi na lwaki Honorable Segirinya kyekyamutta kubanga byonna ebyafuuka Honorable Salamu Musumba abadde agamba nti bakunyiga ne bakunyiga awantu awabi bo ne bakozinga ekirwadde munda nga naye wano kungulu olabika ng'oli bulungi oyinza okulaba abantu nga baseka n'olowooza nti ddala basanyufu kumbe si basanyufu olwaleero omukyala wadde nga oyisobola omulaba nga aliko kasimayo naye nga mu kunyigirizibwa okw'ekitalo kwayitamu tasobola nagamba nti tewandowooza nti asobola n'okuseka eggwanga lino linyigiriza omukyala n'atafunamu na space egamba nti kanneeyagaleko nange ng'oggyeko olunaku lwaleero olw'ekiyita mu lujja era luzze lugenda kuggwa naye lwakiyita muki lujja essanyu lya ozijukize enkaza lujja genda maaso n'olunaku lwe tugamba nti tucelebrate nga luli kyankwanzi ekyankwanzi bw'otuukayo bali ku birala nnyo bali mu kampeyini z'akalulu naye bwe tutuuka ffe okugamba nti tuwagire kale tuveeyo tuwagire abantu baffe bawangule nga bwolaba akalulu k'ekawempe twandirowoozezza nti nno abantu bategese akalulu tuzzeewo omubaka eyafa naye bw'otuukayo olaba banyigiriza buli omu bakuba emiggo buli omu tuli ku battlefield naye tugamba nti twagala kalulu ate nga ffe batugamba nti mukuume emirembe bannange mubeere bakakkamu temusindiikiriza abaana bamwe gendayo kankubulire buli we munaagambanga nti ffe tubasindiikiriza abaana bakooye musindikayo abalala mwabamwe tebagendayo abaana bakooye kyagamba abamwe tebalinnyayo osobola okwesanga kati Honorable Musumba n'omulaba ayinza okuba alina omutabani ng'olwali tamanyi nawaali ng'ali mu by-election katono hajati ne bw'abanga omutabani tagenzeeyo myself nga ndi ku front what else do you want nze Susan wendi namuganeereza so you want to bring my family yonna njirete njikulembeze at times we must appreciate namugaze hajati azze yesowoddeyo of all the challenges zonaganzize I'm here namugomulaba hajati omulaba tomuga nti n'abazzukulu baleete nti abamwe bagamba nti abamwe temubaleese mwe mugamba babannammwe bagendeyo abaana banyigiriziddwa ekisemba era batuuse ku level egamba nti kimala tukooye okutunyigiriza tulabye obukulembeze emyaka 4 naye tewali njawulo twagala okulaba change ya Uganda ku field zonna economically politically socially naye toyina kyolabawo oyagala kiraba ddi buli kaseera mutugamba mugumiikirize kankubulire mugumemu eggwanga lino ne bwe tunaaba tugamba nti tulina okumaintaininga status quo lijja kukyuka oba oyagala oba toyagala lijja kukyuka kubanga tugenda kutuuka ekiseera nga buli omu yeekyaye bano bakyasi bakuyita batya kusiiga kazigo naye kigenda kutuuka ekiseera nga buli omu yeetamiddwa nga tugamba nti oba tufa tufe tetusisuubira kutuukawa abaana babakubye emiggo ekawempe ne batandika okukwata
ezo waya z'amasannyalaze batandike nabo okuzzaayo kuba abasirikale eyo ag'amaanyi n'obuvumu abaana bwe bakozesezza tebyabadde byakusaaga mufudde abaana abawala bannalukalala mubambaza ovulo nabo bayingire front bwe tebagiyingira kyekyenjawulo kyekiri ku ovulo nemwembeera bwekisobola okwerwanako by'omuwala nga omanyi radicalization otunuulidde ayambadde ovulo totunuulidde amukuba kubanga amukuba gw'omulesse akutte emundu akutte ne waya asabula bwe bakuba amasasi mu bbanga kiki oyagala okupuvinga ku bantu nti ddala oyagala balaga nti gw'olina amaanyi gw'olina obuyinza gwe kontrola wa buli ki era nze ntunuulira electoral commission bulijjo nze essuubi lyange ligenda liggwamu nti ddala tugenda kufuna obuwanguzi nako kuliko omukyala Hajati Lubega wetaaga kuyita mu kalulu kuwangula essuubi lyange to liberate you guys bulaba n'abavubuka ndooza ebigambo kati we twogerera bangi nnyo adde wano mukulu Mivule Adam ali Kasangati awo nti mulimu abantu waliwo omuvubuka tulimu wano e Kasangati naye bwe twogera ebigambo bajja ne bakunona ate ne babikubuuza kitegeeza atubega ndooza bwe muba muwogera mugenderere olulimi ofulumya ki era oyisaako ki tusigaza obudde butono nnyo dakika ziri 8 tuve wano nina abakulu 4 tugenda kukozesa dakika 2 tuzingezinga ensonga eno Honorable Salamu Musumba bw'oba otunuddemuko mulina ennaku enyiike ate mukyayagala okwongerayo ensi mubeeko ne mugireka abaana bammwe batandikiraawo oba abalijja batandikiraawo kiki kye tuba tukola kiki kye muba mukola nga bamaama bannakazadde b'eggwanga muleme okusigalawo nga temulina mukululo gwe mulesi tulina omukululo oba oyagala nnyo oba oyagala katono tulina omukululo tulina abaana tulina abazzukulu nabo bajja kufuna abaana n'abazzukulu eno ensi gye tulimu we are stakeholders we are not occupants so buli kye tukola tukikozesa kwagala n'okwogera kuno kwe twogera tukukozesa kwagala kuba singa si kwagala singa tuli mu nsiko naffe tukutte emundu okay so tewali ayagala nsi eno okusinga ffe kuba ebyaffe byonna biri wano olunaku lwaleero njagala tulowooze ku bannaffe abali mu makomera bannuma nnyo mulimu Ingrid Turinawe mulimu Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula mulimu Farida Nangonzi mulimu Shadia mulimu abawala ba Olivia bani too many young people abakyala abali mu makomera bemanyi amanya ne besimanyi olunaku luno tubagambe ki tubagambe nti biryoke nga magistrate ate balese bano ba magistrate abakazi I feel so mad how ba magistrate abakazi be basinze okunyomoola byamateeka baze ne lipstick baze besetinze okay bakubye powder anyinire enako they don't look like their hearts are so black anyirira kungulu kyotegeeza omutima mufu ateeka mu feelings ze naye ebizibu abijjeeko abirese mu feelings ze ba Ingrid bangambye I have been informed that they were wearing an unacceptable dress mwankwatira mu t-shirt nkomerawo mu t-shirt eyabesije kakati nagwo musango naye agukusomera mukazi ogamba nyabula ennyanya nyabula alaba omukazi ono so bye tukola we have become brutes ate abakyala abo lwakuba baagala okubeera mu bifo kakati aba judiciary okusinga they are competing nti ani asinga okunyiga ani atatya they are competing in order to get bakompitingira muki
ani asinga okunyigiriza bongere bamukuze bangere bamukuze ffe be bakolako ebikolobera ffe promotion zaabwe kati nze namukutte nze namusomedde kino you women when we curse you because you are damaging families you have been given the option nti ono oyinza okumuwa bail n'abateekako bail nti buli omu 1 million twazikoze ddi you're not removing citizenship from us abakazi abo buli lwensanga omukazi mu ntebe ya judiciary nzira emabega tuli ffenna Sanyuka TV Honorable Namuga tulina budakiika bubiri tuzingezinga ensonga eno abaana abandi mu bagamba bagendeyo bagende babakwata. That is why you are given the instruments of power. Oyina constitution, oyina amateeka, mwolina okuyita okulamula. Obuzzi bw'emisango bwali anticipated nti walibaawo obuzzi bw'emisango yensonga lwaki oweebwa all the structure that there is okusobola okutambuza gavumenti. Sirowooza nti ne bwe mba namugambye nti gendayo kyekimukubeeza mu kukomera n'amalayo emyaka ena nga teleetiddwa mu kooti. Is that the reason? Gwe oyina obuyinza, oyina amateeka gakozese, mukwate mutwale mu kooti. As simple as that. Musalire, we are not asking for too much. Nkwata namula mu mateeka, as simple as that. Kakati bino bye tulaba maama wange era nze nkugamba nti mufune embava ezigamba mukama wammwe nti bino tebitutwala mu maaso, bino bimalawo eggwanga. Be bold enough. Bino mubyogereko nti byo bikomadde challenge gye nalabye Honorable Salamu Musumba abantu balwanira nnyo kulisavinga bufo. And the beauty is nti ate mwe mujja buvaamu bubi nnyo. No, we are going to live bad. Tugenda buvaako bubi nnyo kubanga tugenda kubuvaako nga tu very useless, very disrespected. Nga ne bw'otuule wakati wakukyakuyita ku kulumbe okwabya olumbe nga kaadi tokyagifuna kuba nkubuulira nga ne bw'otuuka beesenda nga amaka ga Namuga tebakyasobola kugaweereza wadde kaadi egenda ku lumbe nga nabo bakola birthday party ka kaadi babuukawo buwesi because you are a very useless person. I'm telling you that's what, no gweza buli retiring peacefully nti omukulembeze ageze with honor nti Namuga bambi yaliko if you want to be honorable behave as a honorable. If you are a leader, be a leader. Lastly, in and after. Lastly, obukulembeze kyekintu ekyebbeeyi kye tuyinza okuwa bannaffe. And I want to inform Mr. Museveni, this country, the biggest capital that you have is human. Fenga bw'otulaba wano. Tokurimu yeggwanga. Tutyoboole, tukole byonna by'otukola, we are killing the country. Oba ogikubye flat Susan, nze naawe ffe capital yeggwanga bw'osirwala Namuga bw'asirwala Salaamu n'asirwala Uganda Poteya. So twagala kumutegeeza nkula bino bisibyakuloza mutukumamulira abaana Susan mutulinde we are coming. We are coming okwongera okulaga eggwanga nti tugenda kufuuka momboze. Not at all. We pay taxes to those boys. Mwe bwana mu obwesiba obukookolo muli baana baffe. Susan abaana abo ffe twabazaala mwe mwabazaala. It's our taxpayers money. Sente zaffe hardly and ne tutunda gonja ne tulenga amanda ne mudda ku baana baffe ne mubabonyaabonya. As simple as that. That's where we've reached. Obale nnyo obalire ddala Honorable Susan gamba obiwulira bikawo ng'omususa bakutumye okay munasunsula akulaba essaawa eno gwalina kyeweegwanyiza olutalo lweyokedde lweru kiki kyolaba kyemuyinza okukola ng'abakyala okulaba nga tudda mu soft life gye mwetaaga ng'ate ensi egenda maaso kyetulina okukola ng'abakyala tulina okusooka omanyi omukyala ye senta ya buli kimu bannakazadde b'eggwanga kubanga singa teyali mukyala singa toliiwo kyovala Katonda yatutonda nga tuli banjawulo n'atuwa n'ebbeere lino natuwa obukulumbadde kitegeeza nti kyeyalituweera kigamba omuntu oyo gwotunulidde kyeyalituweera nti ne bw'oba ng'oli musajja ne bw'ogamba nti sirina omukyala najja naga sirina tetuwali mmere omugamba nti oba musula enjala mugisule nze sirina ssente naye omukyala olwokuba nti Katonda yamutonda nga kyagi era agenda n'ajeeza yabadde atadde eno aga nti abaana bange tebajja kusula ki njala kitegeeza nti ekigambo ky'omukyala ebikolwa by'omukyala kintu kinene nnyo kyebyongera ku ggwanga lino byobufuzi mubyonoonye ebyobufuzi kamaawo mugambe ensobi mweziri ekyo nakyogedde era nga bwaŋŋambye ensobi mweziri era ezirina okugonjoolwa naye n'ebirungi gyebiri nze womanyi nti nze nagamba nti nze nga nze
ne bwobanga oli opposition nkugamba nti onakoze bulungi era nze eno struggle y'obutale nebaza road mayor Elias Lukwago twatambulanga ffenna kubanga bwe kituuka ku kulumirwa omuntu wa wansi avaayo nengamba nti ekyo nkisiimi naye ekintu kyo politics ono gwe tuzimbira ku bulimba ne tuzimbira kukyayisa abantu bannaffe ne tuzimbira okukyayisa abantu eggwanga oli ne bwakola bwati okufa weekuli ate okufa tteeka bulimba kibwogama mu seconds 2 obulimba okuteekawo ekintu ekitaliiwo oli n'ateekawo social media yajja era nga bwagambye nalebte buli muntu agikozesa nga bwayagala social media yajja naye omuntu agendaeza ekintu ekitaliiwo n'akiteekawo naye n'ebiriwo weebiri naye ekintu ky'okukyayisa nze siri muganda naye abaali batwala obutale baali baki baali baganda kitegeeza nti omuntu kasita olumirirwa munno lino eggwanga oba oligasseeko kintu kinene nnyo naye ate singa munno n'ekirungi kyakoze n'ekibi kyakoze oyongera kumukuba musumaali era bw'olaba abantu ababadde abakozi mu gavumenti abavuddemu yinza okuwa example nga ya madamu Dorothy Kisaka abaamukuba baali bakyala banne okumujja mu ofiisi eyo baali baki baali bakyala banne ati gwe abanakuba banaaba baki bankuba dda kinkugambye nti sino si kyekisoose era ne kabangali gyagamba nange nali njirimu ate nga niwe naabi tweyanza amina abale nnyo balire ddala Hajati Nambowa oyina akadakika kamu n'ekitundu ozingezinge gwe abakyala kikoobalekera tulabe ng'eggwanga litamba nga tuwumbawumba njagala okwebaza bannange be tubadde nabo naye mu byonna eggwanga lino ffenna tulinamu omugabo omunene tekyetaagisa kulowoozesa bantu nti gwe olinamu sheye nnene okusinga banno nti gwe nannyiniryo n'olwekyo balina kufukaamirira okubakolera by'oteekeddwa obbakolera abakyala bandibadde nga bwe tuba nga tulowooza nti tubajje emmanju ate n'obateeka mu ttanuulu batolina kyobayambye twetaaga okuzimba abakyala bano bakole ebintu ebyannaggwano betutunulako netugamba nti ono omukyala ddala awamaanyi nga ddala byakoze naawe omuyambyeko n'olaba nga omuzimba naye ate n'omufuula ow'amaanyi ate n'omukkatira n'ofuuka tugeze n'oleeta vice president n'abeerawo nga wa mikolo n'oleeta prime minister n'omufuula atalina makulu muwa obuyinza n'amaanyi agakola ebintu tosobola kubanga ne palamenti yennyini sipiika nga n'ebiteeso ebiyisibwa naawe tobiteeka bunkola nogamba nti palamenti erina amakulu kati bwe tuba nga tusitudde abakyala ddala tubateeke ku level gye twetaaga babeere ab'amaanyi mu ggwanga okusinga okucelebratinga nga olunaku nga tugamba leero olunaku Women's Day mukoma ku bukolo naye ebisigadde temubikola wabale nnyo webalire ddala olunaku olwaleero nyinza okugamba nti katuluyite olunaku twebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala onalebo Salaamu Musumba wabale kujja tweyanziza tokoowa mukwano gwaffe nga ssanyuka onalebo Namugga totukoowa nga ssanyuka kuba babeetaaga Honorable Salaamu Musumba tutandika okuwa muddemu mukwate omukazi mumuweebuule nga bwe mubadde mutukola wala bwe bakwata ababaka ba parliament sometime baako bali boogera ku nsonga za Women's Day ne bakwata yali Nyakata Asnasi ne balyoka bamusiba enviiri ne bakwata ne bakasuka mu kamotoka wansi you know abakazi ne bakwatibwa abasajja. I've never seen that in life. Ogambye nti olwaleero nkugambye leero nze nkyogedde nga nze Namugagoreti leero abajja ati ate kamera sinze munene nnyo nti kamera tendaba nnyo kale kanjitume mu straight away njagala okubategeeza tujja Kawempe we are coming tujja mu kalulu Kannalukoola tujja Kawempe twewandisa mwakimanya nti Nuupu mweri mu kalulu muddemu mututyoboole mugenda kulaba mwalayo bayonoonye ebintu byaffe bakubye emmotoka ne bazaasa ne bakwata abaana bawala ne bakwata mu ngeri ebatyoboola n'osanga omusajja akutte ebbeere ly'omukazi alitagambula liseena aliseeri muddemu mubikole. This is when you are going to see Honorable Salaamu Musumba bagenda kulaba this time round women can fight for themselves. Oli kusanyuka TV tugenda kwerwanako nkubuulire bagambe tugenda kwerwanako kimala genda mu makomero olabe ekiriyo gansi abaana ffe babatidde future ekkomera lirina okubeeramu abantu 21,000 tuli mu 80,000 congested of women abakazi ffe tusingayo obungi mu kukwatibwa mu ngeri etali mu makulu so tubategeeza
this time round women are going to take a different direction era nebaza nnyo bakoligi bange ab'NRM otwadde mu parliament nga boogera ku nsonga z'ekawempe we used the same voice era ngamba sister wange nti bino ebyokudda ne oba nga oli mu NRM a marriage to a woman is a marriage to you kubanga naawe nkya bagenda kujja bakitukola tusooke tulwanire ekitiibwa ky'omukyala tuyoke then tuleetemu ebyobufuzi because at the end of the day we can't support the same party no multi-party dispensation buli omu waddembe okukola ki okuwagira kyagala but let them accord us the same space genda Sara saba akalulu genda Nambowa saba akalulu Salamu Sumba saba akalulu Namugga saba akalulu platform bagikuwe tugenda kukuuma emirembe this time round nopu batuyiikiriza ekimala bayogera ovulo ne zifuuka ovulo actually njagala mbategeeza kati naffe ekimu ekitukozesa ebyo is because mu ngeri gye mutukwata sisobola genda kati mu field na kitengi era Sara nkugamba wonaagendera bwoti oweebuuse I'm telling you central government ogenda gisanga central government ogenda gisanga mu mawulire gwe genda bwotyo central government egenda kuba expose oyagala gendo kugambye nze mubulidde gebo otuuka ng'ogenda mu kalulu woba osobola ovulo gyambale omakinga sure nti amabeere otekamu akalega akaganyweza namuga I'm telling you ate kati oyonoona banno ate mbonoona ki that is the way to go kale tweyanze goli ku Sanyuka TV Sunsula olunaku lw'abakyala tuli bwetyo Honorable Salamu Musumba omaze akabanga kawanvuko mu byobufuzi bya Uganda olugendo lwo obulamu biki ebikusoomozeza byosisinkanyawo wakati abakyala kati nganda bagamba b'amaanyi nimwe mwali b'amaanyi ng'ensi batya oyiseewa Honorable Salamu Musumba nze mpisa wagonvu largely how largely tokalubiriddwa era bino byempulira Namuga ayogera binsirisa lwaki lwakuba nasuubira nti gavumenti ekulibwa mwami Museveni terituusa bakyala ku level eyo level ki kuba nze nakulira mu mulembe gw'Obote nga ndaba abakyala engeri gye bayisibwamu era nali saagala politics andeeta mu politics okulingiza ani akkakooyo tebankaka bansaba na busabi nti tukulabyemu ekinyusi jangu seetwala bwetwazi no district council leadership yatuma tatange nti tuleetere muwalawo emyaka egyo nze nalina masters degree nzekka ku kyalo kyonna kye bayita Kamuli yes nga kitwala Buyende kitwala ne Kaliro nga gwoyina masters yes so ne bagamba mutuleetereko taata najja naŋŋamba ne mwa nti ebyo sibisobola nze nekolera emirimu gyange olukola biki ndiwa Red Cross numba Geneva professional lineage yange numba Geneva gyotambulireeyo muzeyi ne bamukyusa muzeyi ne bamugamba nti twagala bwongo leeta omwana so bwe naddayo neŋŋamba nti sijja kutenguwa bakulu noyingira nenumba era njagala okubuulira reception eyo gye mbadde nsuubira nti abakyala gye bandifunye even better in our times because everything in the world is getting better. How is it nti embeera y'abakyala mu bukulembeze yeyongera okusajjuka? Kibi nnyo kye tulaba ku mawulire. Lwaki kibi? Tewali community mu Uganda etawa bakyala kitiibwa be bamaama. Tewali okujjako bino ebisajja ebituguddemu ebyebisa amaaso walagi yennyini. Tewali. Naddala wano e Buganda, it is the center of honor for a woman. Tunuulira bwe batwala maama Naabagereka. Just Mama Naabagereka. Mama Naabagereka is the epitome of womanhood in Buganda. Fe Busoga tuli Baganda ba Buganda. So are the rest of the regions. Omanyi Uganda bagituwambyeko. Waliwo benyumya ako abatweseseeko abatwerimbikamu mu Uganda. Uganda eno is a union that was agreed between 15 regions. 15 only. Why 15? Tuziraba ku parliament tomanyi history yo. Kakati mu 15 regions ezo zonna temuli region ewebula bakyala.
bano abaweebula abakyala baavaawa, they do not belong to those 15 singa bakimanyi bagwira baatugwamu. Era ekisinga okunnuma nti abakyala mu security be basinga obubi. Namugga obalabye be basinga obubi nabwe buti, naye akwata mukazi munne n'amulumya bbeere naganoga nti nyabula. Badde manyi be babakwata obulungi. No, they are terrible women. Cruel women. Era singa tebalina bubina nandigambye nti basajja. Ng'oli mukambwe nnyo. Nedda sinnaba kukambuwala lwakubanga embeera eno bwe tutagikoleko it is endangering an entire society. Kyemba mbuuziza Namugga nti tukomawa, instead of elongating this pain tukikoleko mangu. We cannot continue in this situation for another 2 years. No, tukikoleko mangu. Wakati awo we mutambuliza ebyobufuzi nga mukyali bazito, nga mukyayogera ensi neewulira, biki ebibalemye okukola olwaleero ebibatuusiza kwenene? Listen to me, bino bye munyumyako ebiri e Kawempe tebitandise kati. Njagala muddeyo ku Black Mamba bwe ba attackinga High Court. Okujjako omanyi twagala ebya present, we do not track the pattern. Njagala oddeyo kebeera Google Black Mamba when they attacked High Court. Njagala oddeyo obuuze olabe Kiboko Squad. Okay? Nze nali ngenze mu Kalulu by election in 2007. Ne bakwata, you needed a visa to enter Kamuli. Bakwata abaana more than 200 in a cell meant for 10 people. I paid nasasula bail emitwalo esatu for 200 people. Bebakutte okujja mu Kalulu. So look at Kayunga, Nakwedde. Look at all the by-elections. To plotting a pattern. Omanyi, if we don't do the thread, tujja kulowooza nti kino kipya. I want us to end this quickly. If state has declared war on us, we must take back the war. We must push back. Olutalo lw'olangirira ono alusobola, kyalina amaanyi Musumba. Ondaba otya, wampise kola ki? Tonneekakasa. Oyagala kumpisa mu maaso. Olangirira olina oleeta eryanyi. Nze ndi komanda. Komandinga bwe ngamba nti bakukuba. Amaanyi ogajja wa? Munze omukyala ayagala ennyo eggwanga lino. Ffenna tulyeyagaliremu. Kyekyokka kye nnoonya. Nze obudde bwange bugenda bugwawo. But I would want to live a country. Nze mu 1986 nali manyi nti President Museveni talituzaayo mu politics omukadde. Gwe muli mukadde. Owa gangs. Kaakati tusinzeewo emirundi 100. Yes. Omanyi abaana be boonoonye whose internal organs have been damaged. Do you know? Batya. Obusolo bwe basse obw'abaana abalenzi. Do you know? Do you know abakyala whose kidneys have been damaged? Pancreas, liver. Do you know? Nga bakola ki? Nkugambe ntya. Omanyi nga akukwata wano just here bagenda ne basomesa e North Korea, ne basoma ne Israeli, ne basoma how to harm the human body nga tebalaze mark. It is an art. It is an art of terror. Nga tolina kibundu ku mubiri. Era nga n'abakutunuulira amaaso just to look at you, they think you are lying. But they've caused you permanent damage. Do you know? Can Museveni really do this to a population of children that have been born under him? Can you do that?
Do you know the pain to mothers? Abana, all they are asking for is what Museveni asked for in his time. They want to be. Katibaba inansichi. Which other country do they have? You've turned them into fodder for the state to chew their own children. Is that something to celebrate in our lifetime? Badde nkusuubira okuzzaamu abato abajja be muzimbye amaanyi. Tubazimbye kukola ki? Mbagamba tulwane. Sibamalaamu maanyi. You must fight. This is the time to fight back, to push back the state. State? Abakyala. Eyo bote teyali state. Yali state. Eyo Amin teyali state. Nayo yali state. Eyo Lutwa teyali state. Yali state. Yes, when our people are determined to free themselves, they'll do. Apartheid teyali state. Nayo yali. Kati yo lwaki ogamba mbamalamu amaanyi. This is the time to fight. Temuli bumu. Mwayawukana bano bano. Namugga bali eno. Namugga. Eno. When they beat her, so what? Temuli bumu. Soko owulire. Bwe baleeta wano soda. Great. Fena tunywa bujoomu. Taba soda. Yenyini abasoda. Amazzi bwe baleeta wano. Tetuyinza kupiikinga nze nenywa Renzoriga n'ojja na Vina tegaba mazzi. Gaba mazzi. Yes. Kakati lwaki mutunafuya? Because I must have a home. Bwe tuva wano fena tudda waka wamu. Buli omu adda wuwe. Yes. Tetudda ne tugamba nti this is the mission, this is the goal. The goal is freedom to liberate ourselves. Metumala tusula mu kisaawe kya mpiira. Simwe musula. Come on. Oli kusanyuka TV fe bano ddala. Sunsula mwe tuli lunaku lwa mukaaga. Lunaku lwa bamaama, lunaku lwa bakyala. Ndine Honorable Salamu Musumba, Honorable Namugga, omukyala omukulembeze wa district y'e Butambala, Rashida Nambo wa Hajati, atene Susan Kushaba na NRM akulemberako obutale. Nzeko gyoli. Ndaba kutandikira mu fujjo. Owulidde Honorable Salamu Musumba gye yava bamusaba nako twagala obwongo bumuleete. Mwe mba muyingira ebyobufuzi muyingiza fujjo gamba oyo musobola. Olutale emabega kaawo luwafubutukamu olw'obutale. Nagenza okulanga posta njiraba waggulu nti njagala bwemupi. Susan, olugendo oba ekintu kyoyingiddemu okimanyi? Okibaddemu otya? Olutalo olw'obutale lubaddewo oba lutute ebbanga lya myaka 2. Naye ng'olwana n'abakazi banno kuba bonna babadde bakyala. Baka palamenti bano. Olutalo lwasooka terwali lw'abakyala. Nti nali ndwana n'abakyala. Baali bano bamafiya abaagala okufuula. Manyi obutale obusinga bwonna bujjudde bakyala. Kati abakyala nga babagoba mu butale basobole okubufuula akeeti. Ng'ani abagoba? Gavumenti yammwe. Ate mu mugaamu ajja abakyala emmanju. Kigamba abantu nti omulyamamba abeera omu navumaganya ekika kyonna. So omuntu ayinza okwerimbika mu gavumenti naye ng'alina mishoni ze zaagala okuyisaawo naye ng'ate ayina okuziyisizaawo mu gavumenti. Kati nga abantu abali batwala obutale nankuwa example ya Mwami Kayongo yali advisor on markets. Naye ekifo kye yakozesa okuggyako abantu ebyabwe. Naye essaawa eyo abantu bagamba nga Museveni yatwala ki obutale. Naye nga yali abutwala yali muntu n'akabinja ke. So nze mu butale omukyala ankwatako nnyo. Omuntu owowansi mu butale mwe mulaba abakyala mwe muva abaana abasomye. Naye ogenda osanga omukyala ng'ayina 15,000 ng'ayina nakati. Naye nga nakati oyo kwajja sente ziwerera omwana e Makerere. So bwe nalaba embeera eyo nga abantu bagenda okunyigirizibwa bwe baani be bakyala nenvaayo nze nwanidde obutale bw'okudda mu gavumenti
emyaka ng'okolaki nga nwana Ujja era kutu. nze nga honorable bwagambye nakubibwa nenyambulwa wakati mu katale sokole Yes. wakolaki bankuba ne banyambula Mm. nga ntute petition mu parliament ani akkuba bakozesanga poliisi oliwo NRM yes namwe temuli seefu kino kyenkugambye nti kasita oli abeera nga ayina ssente ate nga ayina se asobola okukola ekintu kyonna oba oli wa pate ki oba oli wa pate ki so nze nzija okulaba nti okuyingira wano mu byobufuzi obutale bwana buliberatinga ne budda mu gavumenti nentandi abantu ne baba bulungi era ne beeyagalira mu butale nolaba ngaekyo kimala Ekyo kikumala neŋŋamba nti kasita omukazi omunaku abeera bulungi kubanga buli omukyala buli waba tormented era njagala kugamba honorable nti agambye nti abakyala bebasinga okukwata abakyala banaabwe bubi ani nalibo salaamu agambye nti abakyala ab'omu security bebatera okukwata abakyala banaabwe bubi kubanga nabo balina ebizibu byabwe ebibeera ewaka omanyi bagamba nti osereddwa akatale ate ojo oyombesa kkubo bakuseerera mu katale oyombesa kkubo kati n'abo abakyala bateeka okuba nga nabo balina ebizibu bye bayitamu okubeera mu poliisi tekitegeeza nti tolina bizibu waka byoyitamu kati ekizibu ebyo byonna buli wobireeta ate obigusiza ku muntu ono naye nga alina obwenkanya bwanoonya so ekyo ekyokukwata abantu obubi nkivumirira nga nze naye ekyombuuziza nti luno olulookaano sinakaluyingira se nze nakubibwa omwana wange yakubibwa mu covid nze lwebankuba nali ntute petition mu parliament by then speaker yali mukyala Kadaaga era yafaayo nnyo okulaba nga ayamba abakyala naye ne mu parliament ne batukubirayo tetwafunayo bwenkanya era nakatale ne basigala baga nti Kayongo yo mutuufu bamuweeki ettaka neŋŋamba nti saabivaamu katandika butandisi nagamba nti nja kulwana mpaka kwasembayo tuba tuli mu kalulu akawedde nempandika petition yange nensimagolinga mpaka mu state house wayingira nenjiwa muzeeyi naŋŋamba nti bino ebintu byoŋŋamba byompadde bikolebwa wano mu Kampala mwensula nemugamba nemugamba nti olina security kola investigations era yasanga nga byenamugamba biki bituufu era n'alagira obutale budde muki mu gavumenti nekiggwa obutale ne butambula bulungi abantu ne beeyagala naye ekizibu kye tulina mu Uganda nti omuntu ateeka omunne wansi aba mukyala tetwe-empowerinze each other nomanya nti mukyala Salamu Musumba bw'aba ali wano waatudde nange kamwempoweringe njagala musikaaveeyo nze nange ŋŋendewo kitegerekese bulungi fe abakyala kyenabadde mbuuzaho nayo Salamu Musumba wakiwudde nti temuli bumu kyekyo amazima geego buli omu anoonya ye ayitirawo wa yewe gyokizizza gyenziya kubanga kati bwe nali mu katale actually abantu bali bazza emitima nga baga nti NRM simbi ate ono Susan owaffe wano atulwanidde ebbanga eri lyonna abantu ne batuuka n'okwambala t-shirt za NRM edda njagala nkubuli ate ekifaananyi kati ekya NRM mu Kampala kikyuse kirazeewo abantu batandise okwambala yero luli omuntu ng'oyambala yero neyasalanga olugoye n'asangamu olwa yero yalutwalanga waka n'alutereka nagandiguzaani endiboota yes bwomubusi ng'oyina ng'omukolo gwa NRM ng'ojja onoonya banange njagala ekiteyi kya yero agamba nja kukikuleetera enkya nabisala gye biri eka naye ng'akikuguliza mu kutu naye ebintu byonna bwe bimala okwonooneka abamu babikolanga bo okwongera okukyayisa gavumenti naye kyonna kidde ate wa mukama waffe nti ate ye mubi kyekiri kyenkugambye nti byonna bino byakolebwa emyaka aga olwo twali tutudde mu state house nga atuyisa ab'obutale twogere ensonga zaffe naye waliyo omukyalo yali memba wa parliament n'awandiika kakiiti
nawandikira president nti tukyali mu kunoonyereza ensonga zino tuzoogerako wano ojja kutaataaganya okunoonyereza katambula bwe kati nekantuukako mu maaso kubanga yali antuddenga wano nekatambulako nga kagenda kutuuka president nenkasomako era waliwo omukyala honorable omukyala omuyita Namuganza yali mu meeting eyo bwe yakasomako bwati n'agamba n'atunulira omukyalo by then yali Ben Namugwanya minisita wa Kampala namuvudde wala n'entalo zammwe abakyala namugamba lwaki why abantu batuuse mu maaso ga president leka boogera ensonga zaabwe era nekagaya nekatuuka ku meeza y'omukulu n'agamba saagala kujemera abantu minisita wange abantu benakwasa omulimu guno kati muddeyo mu weeks 3 njagala report mukome wano mazima ga Katonda weeks 3 that was 2018 2018 nagenda okuddayo kulaba president nga tuli mu Kalulu campaigns 2020 tetwalaba president naye ani yakikola yali mukyala munnaffe temuli balungi abakyala bwe tutayigyemu kuzza bannaffe emabega tetugenda kutuuka gye twagala onayo Salamu Musumba age nti it's the time kwogamba otya is it the time honorable Salamu Musumba lutalo kati wo nze saagala abantu tubalinde okwagala ensi yaffe nga ffe ogamba nti bo tebajagala nedda bajagala nti okwagala ensi yaffe osobola okuki-interpretinga in 2 ways nti okwagala ensi yaffe nti abaana betuzadde bano tubagasa ki ebigambo byetwogera sigambye nti gavumenti terina bibi byekoze ebiyina naye ate erina ne sayidi y'ebirungi byekoze eki naye abaana anti bali bye batalaba mubiraba bwe tuzimba ekintu nga tukizimbira n'omutima omubi katugambe nti maama ne taata waka bayomba buli kiro osuubira omwana ono ali mu maka muno okuvaamu ki naye wona bw'anaafumbira owuwo ajja kuyomba kubanga yakula alaba taata ne maama bakola ki bayomba so takirabanga ekintu ekipya so tetulina kulaba abaana baffe nze njagala mbabuulire omuzadde ayina ennaku omuzadde amanyi nti omwana wange yakedde ku makya agenze kukola naye agenda okulinda omwana takomawo bagenda kukamuteba nti omwana we ali luzira nga honorable bwagamba naye maama n'osigala ng'okola ki ng'obonaabona n'osigala n'obulumi oluusi nebyabaddemu kyabadde akola tebaze kukuyamba n'osigala nga gw'obonabona ki so saagala kulimba gino emiti emito nti naye maama we yabonaabona yeyandibadde asinga n'okumanya okubonaabona maama wa Museveni kubanga nze tuva ku kyalo kimu maama wa Museveni era abeera Mbalala era bambi omukyalo oyo yakwatibwanga ng'akubwa lwa mwana we ebyo ebiseera by'oboti bamukwatanga ne bamukuba nga bagamba omwana we aliwa naye nga ne gye yagenda yali takola ki naye nga tamanyiiyo Sanyuka TV sunsula mwe tuliwe balenyewe balire ddala so mbadde nkomekereza bwenti abakyala banakazadde b'eggwanga katuli ekyokulabirako eri abaana baffe ate n'ekirala ekintu ky'okukulembeza nnyo girl child ne twerabira n'omwana ono omulenzi nakyo twetaaga tujye tukirabemu omwana omulenzi ono naye bambi omwami honorable akyogeddeko babanyiga ensi bakola abaana kyobola ba street ejjudde baana balenzi amaaso tugatadde nnyo ku baana abawala ne twerabira abaana abalenzi nti n'omwana omulenzi ono naye yeetaaga okufiibwako gavumenti omwana omulenzi naye yeetaaga okufiibwako ereme kufa ku mwana omuwala yekka n'omulenzi afiibweko so ekintu kino abakyala singa tuwaŋŋana amaanyi noga nti mukyala munnange nga bwali mu parliament nange kamuwagiri tebagaba wadde
nkugambye abakyala be basinga okuza bakyala bannaabwe wansi. Tuli ffenna oli ku Sanyuka TV Sunsula benina bonna bakyala. Hajjati Nambowa, President Museveni yalangirira abakyala n'abawa Ssaabaminisita mukyala. Era ddala temwenyumiriza mu kintu. Sipiika mukyala. Amumyuka yennyini Mwami Museveni mukyala. Abakyala mu security obalabanga mwebali. Mwe mutakozesezza mukisa eri bannammwe abo olw'okuba bo bali eri munda mu gavumenti mubasembeza busembeza oba omukisa ogwammwe mugugasse n'ogw'abalala mutambuze ensonga z'eggwanga. Neyanziza nnyo ssebo neyanzeege. Abakyala bwe tuboogerako naddala ku lunaku olwali tulowooza nti bali bulungi. Naye ffe ababeera mu local government otunuulira abakyala okuviira ddala ku oli ow'ekyalo akeera ku makya n'alima emmere ya omwogo n'amufumba n'amuteeka ku sowaani n'ajjulira omwami waalye. Ogenda okizuula ng'omukyala oyo alima muwogo n'amuteeka ku sowaani talina kyayambibwa. Tugeze obuyambi bwe wandirowooza nti omwami we yamuwasa alina kyayongerako okuzimba awaka. Era ye omukyala y'omu yalwana n'anoonya n'atunda obumwanyi bwe n'anoonya akasente ne kaweerera abaana be. Kati n'atakoma okwo bw'amala okulaba nga omwana we oba asituse be baana b'osanga ennaku zino. Ennaku zino olaba nnyo abaana abawala abagenda ku byeyo. Twandirowooza nti bagenze kukuba kyeyo naye nga bagenze kukola buddu ngamba obulongooseemu kaakatono era ng'asigala muddu. Kati omwana oyo oba omukyala oyo alwanye n'ateeka omwana we ku leve twandibadde tumulowooza nti yandibadde asiimwa nnyo naye ate n'amalirizibwa nga tasiimiddwa. Puroguramu zonna ze tubeeramu mu local government ze twandirowooza nti ziyamba omukyala. Naye bonna mugayogedde ku puroguramu ya UWEP. Nnaku ezo baleetawo puroguramu eya esente eza GROW. Ne bagamba sente zino zizza okuyamba omukyala alina kyatandiseeko tumuyambe asituke. Esente tetumanyi gye zaabulira kubanga yali fundinga nnene evudde mu World Bank ezze kuyamba bakyala bano okulaba nga balina kye batandikako. Naye buli mukyala gwe twasindikanga mu banka kuba ffe twagezaako nnyo okugenda mu byalo nga tubagamba naye mwewandiise sente za GROW zizze nga byonna byakulimba bulimbi bantu. Ogenda okutuuka mu banka nga tewali wadde 10 ng'era wa banka akugamba mpozi tukuwe looni erina interest enneneko ate nga zino sente zabali batugamba nti zizze okuyamba omukyala abeere nga yeetandikako nga interest rate yayo nki nga n'azirina mukyala. Naye buli banka gye bakusindikamu ogendo zino okuzifuna nga bagamba ezo sente teziriiyo tukuwe looni eno eya banka erina interest oluusi etandikira 25% 30 ogenda okulaba nga toyita ate ng'olina okuteekayo omusingo omukyala gw'atalina. Kati okulwanirira kw'omukyala wa wansi oli gwe tulowooza nti yava emmanju nga tekuliiwo. Era omaliriza abakyala babonaabona. Tuli mu bukulembeze. Temusiima honorable. Ssentebe weesimbawo ku disitulikiti era n'owangula wavuganya abasajja n'olaga amaanyi era ddala kino tokyenyumirizaamu. Tuli mu bukulembeze ng'abakyala abeesimbawo abalina omukisa ogwesimba ku buli kifo. Naye gwe omanyi ebigambo bye boogerera omukyala yeesimbyewo n'abaami. Honorable Saawa Musumba ono yaliko district chairperson n'abeerako ne constituency naye omanyi bye bamwogerera oyo omukyala Nakapanka naffe olwaliwo bye tuyitamu. Kati oli Nakapanka wa Butambala. Era okonvinsinga abantu nti bannaye bino ebifo si by'abaami bokka. Naffe abakyala tusobola obivuganyako ne tubiwangula ate etteeka litukkiriza kuba constitution ekirambika bulungi nti buli omu alina eddembe okukola ki okwesimbawo. Omaliriza olaba nga bakusindiikiriza bakuteeka ku bifo oluusi bye mwandibadde olekera banno omukisa nti abakyala bangi tubeerewo. Naye era bw'otunuulira abakyala ku disitulikiti zonna eza Uganda tuli abakyala ndowooza 6 basentebe ba disitulikiti tuli 6 basentebe abo kati bw'otunuulira
tuli mukaaga muweze mukaaga ku 15 district 15 abakyala mulinako mukaaga bw'otunuulira ebifo ebya constituency mutambula tetulina kyetulina batambula chairperson ayina ensonga gyabadda chairman abadde ayina ensonga gy'omugyeko ku ekintu kya sente za grow ajja kigusa ensonga eyo nno nkulu kubanga sente ezo z'abakyala naye akugambye nti abakyala tebakoze eki naye ng'ate abazifuna abakyala babayina abakyala babagaga njagala ozingezinge mu budakiika bubiri kakati bw'otunuulira ebifo bye bagamba nti ebyo by'abakyala tugeze nga kansala akiikirira oba omuluka bwe baggira omuluka ne baguteekawo mwami abeera omu omukyala ng'akiikirira emiruka ng'esatu ne bwaba ku disitulikiti nga magombolola tulina egombolola yaffe eyeekalamba ekiikirira omukyala omu naye ate bagisalamu abaami bali babiri kati nolaba ne ku disitulikiti abano abakyala abakiikirira ku woman mp disitulikiti esobola okubeeramu constituency nga 5 naye ng'ate omukyala akiikirira ali omu bwe tutuuka ku nsasula zetusasula abakyala abo era olaba nga sente kansala omwami zaafuna oba omubaka wa palamenti omwami zaafuna noono omukyala atwala disitulikiti enamba era z'omuwadde kati oba omujja emmanju oba oyagala abeere nga ye buli kaseera bamusaba sente z'atayina ng'ate olowoozesa bali abalonzi nti oyo mugagga muvundu era azibawe kati oba omusindise mu kanyigo kennyini ak'okuba nti nalwanirira sente oba oluusi asobola n'okulya enguzi asobole okulaba nga atuukiriza ebigendererwa by'abaamulonda naye ng'omutadde mu kanyigo kyokka nga bw'olimba nti wamujja emmanju obanga eyamulekayo. Tuli ffenna Sanyuka TV abakyala tebannaba kuba bamativu. Kkiriza tugenda kumulamu katono nnyo bwe tudda ate tutandikira awo. Tuli mu Sunsula era Sunsula tusunsula nsonga. Naku lw'abakyala bonna sinalaba wakkiriza nti alwenyumiriza